Sebata alekerawo okwogera ku nsonga z'ekivulu sente mu myaka 42 bw'obanga tovangayo kwetegeka n'ofuna obukadde 50 anti omuntu nga wamanyi naye nga naye mwennyini tamanyi nti yimbi gwe tubadde tulina wano gwempulira mawulire nti bamubanja ekivulu okusinziira ku myaka gye yali ategekedde ekituufu kiri nti abantu bajja ekirala kinalaba ebivuga nze nkunze nganze nagamba byali nze nganze byali tebimala byali tebisoundinga kiri kyetwa Baby Deo Star unamubende omwaka 2024 gwamutwala yagendera ali ekyengera abakirabo tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti biradala kumufuna mpola biradala ku milioni 1.2 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwa obuwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basari muntu wange leero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwa January omwaka 2025 kale tereza kalendayo tereza essaawayo tereza ekyo kyonna kyolabirako ensinga bwetambula oyinza okubanga okyakikirowooza nti tukyali mu mwaka guli omukadde nno nafunanga obuzibu bungi omwaka nga guweddeko okimanyi nti omwezi guno ogusooka tuyinza okuyingira 2 ng'abantu tebanategeera nti tuli mwaka mulala ekyo kibeerawo lwa nsonga nti abantu abasinga batera okuva mu byalo naddala babagenda wakati w'ennaku z'omwezi 15 ate obeera makati ga mwezi kati agenda okuddamu tandika okukola jjukira n'abakozi ba gavumenti abasinga bonna kati bakyali mu gandaalo bo tebamanyi kati agenda okudda nga ali mu gwakubiri nga tamanyi na mwaka gwalimu omwaka webale guyitamu yesebo nze naguyiseemu waguyiseemu bulungi twafunanga obuzibu naddala mu kuwandiika omwezi nga twakayingira omwaka wiiki eno esooka tuba tuwandiika mwaka gw'emabega batya anti kati nga saa zino osobola okubuuza omuntu n'akugamba 2024 mulimu goyinza okukwata aido n'omubuuza omwaka tuli mwaka ki ng'ali mu freeze kale nze Muzungu David owa Kadongo Kamo Music Analyst nkugamba nti ngoberera Facebook, YouTube ne TikTok nkyali ne muganda wange MC Benoit tuli mu kuwayawayamu tugenda kutunuulirako topics ez'enjawulo ezibadde mu kisaawe ky'okuyimba si Kadongo Kamo yekka naye ebintu ebize bibeerawo mu kisaawe ekyo naddala mu 20 mwena bye tugenda okubanga tutunuulira tulabe kale ebintu ebyo bigenda tuyamba oba oliawo okukuba ttooki mu mwaka guno okutunuulira nga tusinzira ku mwaka gw'emabega guno omwaka ndabanga omwaka ogutalina makulu eri kisaawe kyakuyimba tuli mu mwaka gwa campaign mwaka gwa kusuusuuta bantu mwaka muzibu mwaka gwa tugenda kulaba abayimbi nga bakola loosi bayimbi bangi naye ate mwe mugenda kufuna akasente ate kati batandise okujja naye ffe waffe bw'obanga ozzenga era olaga nti olimu obusosoze obusukkiridde mulimu obusosoze obusukkiridde eyo music tetumukola eryaddala bano bagenda kubeera nga bakola ki bawaana bantu baabwe baagala okufuna bw'ojja ng'owaana omuntu wo anti kyekyo omwaka guno gwa kuwaana bagenda kubeera nga kati mulimu abavuma kati abavuma be tutatera kukola ki najja nga tazze kuwaana wabula azze kuvuma funirako ssente kuba abayimbi ebyo babikozeseza nnyo ate ffe ebyo tetukkiriziganya nabyo ezo ssente zijja kuba zitulemye kale nsaba obuuzeeko ku abatulaba mugamba mutya mwena agoberera Kadongo Kamo Music Analysis Muzungu David yabeerawo okulabika nga abalungamya naddala ku nsonga z'endongo yaffe eri wajja evudde yinza okugamba nti ebisinga byazaabagamba byaliwo nakati bino byonna bigenda maaso ayinza okugamba nti byaliwo kyenyinza okuba nga simanyi ebiseera ebyo bwe twayingiranga mu kampeyini abayimbi beeyisanga batya oba kyabeerangawo nabo bayimbanga enyimbanga wetuddayo mu myaka gy'ensanvu ebintu ebyo ebyatandikira mu myaka gy'ensanvu Obote nga amaze okuvaako ku buyinza
abayimbi baali tebakyakola zi show kiri awo embeera y'ebyobufuzi ng'etabanguse bayingirira ebintu byali bibiri balina political praise songs bayimba ennyimba nga zisuusuuta obote zisuusuuta amin nga zivuma obote era nga zisuusuuta amin nga zivuma obote obote nga avuddeyo mu buyinza olw'ebyo bye yakola ng'akyali mu buyinza kati ne bajja n'ennyimba nga zonna zikola ki zisuusuuta obote kati ebivulu olw'okuba nti mu myaka gy'ensanvu byatuuka nga tebakyakola olwa gundi olw'embeera y'ebyobufuzi nga bakolako misana tebasobola kukola ki kiro kati bayingirira ttiimu z'emipiira ne bayingirira ebisaawe ebyenjawulo nga omuyimbi okufuna ku ssente alina kuyimba luyimba Luwana Villa, Luwana Express, Luwana KCC, Luwana Coffee. Music bwe yagwa omupiira gwasituka. Awo omupiira nga gwe guliko kati nga abayimbi bayimbira mu ki bagenda na Kivubo bagenda Wankulukuku bagenda Bugembe bawana Coffee tobacco webatyo. So music bwatyo we yabeera kati yeno wevu gye tugenzeemu nti kati eno terinaamu makulu tugenda kubeera nga tukola ki ku bayimbi naye ate tujja kulaba abayimbi abafuna ku maanyi tujja kulaba abayimbi abasituka ebiseera ebisinga era gye tuzze tuyitira abayimbi bafunye amaanyi waliwo buli kiwenda we kijja waliwo afunamu omuyimbi afunamu kati nga omugenzi Adamu Mulwana we yakuba toka kwa balabala najja nakola ki nafuna bano abaana batubonga naawe nabo ne bajja ne bakola ki ne bakuba oluyimba then nyingi kati zino eza President Kyagulanyi mpitirivu ne zijja buli mwana nga buli avaayo n'alaga obutali mu mativu bwe kati gavumenti abantu bamuwa amatu political wing eyo nejja kyokka nno abamu ng'etuuka ne basuulira n'akatale kubanga wojjukira nti abayimba tubonga naawe baatuuka okwegayirirako ensi nga we baali mu kiwendo ekyo bonna abamu baatuuka okwegayirira ensi okuddamu okufuna ku buwagizi so n'akalulu ako akaggwako ndaba ni muyimbi wa kadongo kamu mze mukwano gwange Fred Sebbale kimutawaanyizaamuko okutuuka okudda mu line olw'okuba nti yayimbira omutaka weeri so kino bubaka eri abayimbi nti yimba nga weegendereza beegendereze waliwo abagenda okukafiiramu kubanga kino ekiwenja kye tugenzeemu simanyi nti tewagenda kubaawo kivulu kyonna kitegekebwa nga tekiri mu byabufuzi ate ebingi ddala kuba kati olaba bibaddemu nga tetuli era bingi byensuubira nti bijja tuuka nga tebabikkiriza na kubeerawo kubeera nga bikola nti kubanga tukimanyi nti walukagga weeri nekingisa abanaamukiriza okubeera era kigenda kunyigiriza nnyo abeewaffe simanyi kingisaha ku njogera gyayogeramu guno omwezi simanyi baba naamukiriza abeerudde eri bagenda kunyigiriza nnyo abeewaffe abeerudde eri so bwe kityo anyway nkugamba nti programu eno eteekebwa mu ssente abakirabo property and construction services basangibwa Matuga prota yaabwe etandikirako kakadde kamu n'ekitundu bakuzimbira ennyumba so nkusaba nti gendayo obeere nga obakozesa basobole okukolera omulimu omuyonjo ayagala ebyokusoma omwana mutwale ku St. Michael Educational Center abo basomesa okuva ku babebi okutuuka ku kibiina ekyomusanvu ate ku Twinex International bali wali ebulaga era nabo okuva ku bebi okutuuka ku kyomusanvu baliko neddeke yakati nga gwe bena tosiibye waka omwana osobola omutwala n'abeera eyo n'omukimayo olw'eggulo kati waba amaze P7 ogenda mutwala ku Kikaya College and Vocational School abo bajja kubeera nga bakukwatira ku mwana kale Benwa tuli wano tutunuulireko ebintu ebimu ebibaddewo mu mwaka gw'emabega
2024 tabadde mwangu 2024 naddala mu kisaawe ky'okuyimba entertainment mbaseerabidde twaggulawo gaali mawulire ga Bugingo Masasi si bwe kiri mbaseerabidde abasinga bayinza okugaa 2023 naye twaggulawo na mawulire ga Bugingo gaali nga 3 olunaku lw'eggulo nga 3 ogwo January 2024 Bugingo yaggulawo 2024 yeefuga ekitimba neyefuga omutimbagano ebibuuzo ne bibeerawo bingi kati ffe mu kisaawe ky'okuyimba tulina abantu babiri abaatugendako abamanyiddwa ennyo Baby Deo buli we mbadde nga nfuna obuzibu mu bino ebyange eby'okuyimba ng'agamba ntegekaawo kasho nzija nkoleki najja nankubira nga Baby Deo ambeererawo Baby Deo yaleka obubaka obwatiisa abantu bangi abamu ne balowooza nti oba ne konfaaye yagimanya wanga ye yalaga obubaka obwasemba okufuluma ng'alaga anytime agenda kufa ayina munne erinnya linvudde mu mutwe gwe yali abigamba sengenda kufa bw'atyo n'afiira ekyengera Adamu Mulwana by the way naye yafa mwogo naye era enfaaye buli ali ddogo bikinga naye era akulaga nti yamuwa obutwa era yali amumanyi kugamba abayimbi abamu bagenda okufa kubanga mu programu emu gye yakola eri nga wakubye oluyimba lwa Toka kwa Balabala era kyekiri kye tutandise nakyo nti abayimbi begendereze obudde buno buli kimu kikola ki kisoboka sina bayimbi bokka naffe abogezi abantu ba bulijjo n'abawagizi olina okulaga ekkomo mu kuwagira olaba enkoko etakula ssanja kufuna kyakulya olina agiwa obutwa naye baali banoonyerezaako lwaki nti bw'obanga ogenda suula akalulu tolina kuba na kala yonna eraga ekibiina ky'owagira ng'ogenda kabokisaako baali bakinoonyerezaako lwaki boogera ekintu ekyo nti ojja genda ng'oyambadde ekkala y'ekibiina kyo oli ewa kkala endala ajje nga munyiivu nnyo akulabe ng'omulabe waliwo abantu abawagira we tuba tuwagira kati tulabire ku byemizannyo juzi ebyabadde Mbalala omusirikale alyoka kuba omuwagizi yali Waseno wamaaniyo yali si Masaka byali saidi ze ye Masaka ndowooza nti oli afuna feeling nyingi ku tiimu ye n'akikola ne mu bino ebintu webito bwe bibeera tolaga nnyo bwagazi kuleetera abanze nalwanako ne mukulu wange ku by'omupiira bino nga njeeyereza batukubye omupiira atanjeeyereza nekindeetera okuba nga nkwata ekiso nga njagala mute muli yali mukulu wange yagunsuuza era nankuba kata mmenye n'engalo so kati mulimu abantu abawagira ne basuka we bandikomye kati ne mubino betugendamu wagira tiimu ki sabo ndi musajja wa Paul Katonda nga yakuyamba kubanga singa obadde wagira beeri oba oli asinga abantu bonna wabatta singa nabatta naye ffe tetulina mutima ogwo abali Paul naye nti ngamba abeeri kubanga bali beerowoozaako bwerowooza mitima giri ku baana bali balina feeling ka pressure balina pressure kati omuntu yenna ng'alina pressure ebiseera ebisinga aba yeekyawa seno omukulembeze waffe emabegaawo yavaayo n'agamba mutabanyiwe Solomon gwewanteeka mu bintu bino Solomon yamuleetera okubyagala Solomon yaleetera omukulembeze waffe ebizibu naye otherwise tuveeyo bwatyo Adamu Mulwana n'atuva ku maaso yatugendako mu mwaka naye emisango gy'abana abantu gikomawa kuba batulaga nti banoonyereza bikirawa era ndowooza baba bakyanoonyereza kubanga bakugamba ekintu kyonna ekiri mu mateeka olina okugira okyogerako nga kikoze eki ofunye lukusa oba nga kiwedde awo woyogerako omuntu ddirwa yeekubira enduulu neewulirwa ekyamazima tuli mu nsi yattu Uganda kuba omuntu waavaayo n'alaga obujulizi nga mulamu n'amala n'afa obujulizi obwo lwaki tebutwalibwa nga kintu kikulu ng'amaze kufa naye ate nga ne wali era buli omu yali akiraba kubanga yalaga medications yalaga statements ezaali medical reports ezaali zimukoleddwako teyayambibwa
Omwaka gwe gumu ogwo twalinamu emabega nga gutandiikiriza Haji Wamala Kyolaba yali afudde kabenje ka mmotoka. So embeera nejja nga ebeera bwetyo. Wetutambula mu kisaawe ky'okuyimba ennyimba zaafuluma naddala ffene waffe mu kadongo kamu naye tezaali mu muzinzi. Otegeeza ki nti tezaali mu muzinzi? Okyaziwulira nga zaafuluma kuba we mba seerabidde tulinde mulimu ennyimba ezaazuukukamu ogwo omwaka. Okugeza kyali siyimirira awo. Kyali siyimirira awo olwo lwa bandi. Lwa bandi yali bandi oyo? Kyali siyimirira awo. Zani Brown ye basemerera ba Betty kati ali Los Angeles. Yali bweru. Yali ayimba ne Tone Sengo. Yali bandi si kadongo kamu. Yali ne Tone Sengo bali mu Waka Waka. Waka Waka bandi. Waka Waka yalina ekitebe kyayo wali enambole ku Jokers Inn we baali bakolera. So nga yali nanyiniyo baali bamuyita Ddungu, yali nanyini tandika ekibiina ekyo ekya Waka Waka. Kati ono Kabaka wakomawo okuva mu buwanganguse. Ye yasooka bebamu ku baasooka osembeza Kabaka. Yalina n'ekibiina ekyakadongo kamu Namulondo Gitasingers. Yali so oyo omukyala basemerera oba Zanisi Lady Zanisi baali mu kibiina kadongo kamu omwaka oguwedde nno nk'oggyeko ekivulu ky'ono omusajja tulinamu ekya Lord Fred Sebata n'ekivulu ekyawalukaga. Twalinamu okujjukira Prince Joe Paul Kafeera mwalimu okumusabira ne tubeera okujjukira Livingstone Kasozi ekyo nze yakitegeka ne gundi okujjukira Hamani Semakula Basudde. Anti ebyo byo buli mwaka bibeerawo. Bwe tugamba okukola amawulire kati tuyinza okutunuulira ennyo speech za Bobi Wine ze yawa. Ezo ze zaasinga okuteeka abantu ku bunkenke buli omu n'avaayo n'akola ki. Ekya copyright toyinza kisuula awo. Nakyo kyali kyamaanyi nnyo mu ogwo omwaka. Anti bagamba omukulu bamutuma copyright n'afunamu ekiduuda. Ani gwe baatuma oyo copyright? Omukulu owerudde nti ye we yagenda okunoonya copyright. Agenda okuvaayo ng'abuuseyo n'ekiduuda. Embeera nejja nebeera bweti mu kisaawe ky'okuyimba. Kadongo kamu. Wetugenda ekivulu kya Mathias Mulumba Walukaga. Nejjani. Wakiraba otya? Walukaga kati mulimu abayimbi nga bo tetukyabakubaganya nga tebeetaaga kubaganya nga bw'aba ategese oba olina suubira ebirungi byereere. Surprise package mu kisaawe kya Kadongo kamu kyali gundi ekivulu kya Fred Sebata. 42 years of Lord Fred Sebata music experience. Omusajja yali yalwawo. Yali tuwadde naana. Anti kati 40 myaka ana sebo kiba kinene ne 42. Ebiseera ebisinga olaba nti obuzibu obuli muno kuteeka mu ssente. Ekivulu kyajja ne kigwawo bwekwe. Naye kikye tufuna mu kintu kino ekyekivulu ekyo. Kubanga kyajja ne kigwawo ne bakiteeka ku ssente empitirivu $15,000. Zeezo si mpitirivu. Ogwo mwezi gwa muntu gwasula. Nanti olaba lwaki bakisaawo. $15,000 bw'ogoberera abawagizi ba Fred Sebata. Ku myaka kati bw'abanga yali ajaganya myaka 42. Bwe weetegereza mu myaka 42 alina abawagizi abali myaka 3 oba okiraba alina abawagizi 35 abo bantu baba buvunaanyizibwa myaka 7 emeka 42. Kale emyaka 42 Lord Fred Sebata abantu beeyuwa mu bungi okubeera nga balaba. Ekivulu wakiraba otya entegeka? Ekivulu okusinziira ku myaka gye yali ategekedde ekituufu kiri nti abantu bajja ab'emyaka gye. Naye ekyenjawulo ekintu kyenyinza okugamba nti kyaneewuunyisa nti abayimbi
aba performinga kolo yabawanga luyimba lumu anti kyali kike ate nga Sebata asusa mu nnyimba ebibiri baali baze kulaba Sebata just bano baali baze kola ki nga spices waliwo otuuka ng'oyagala kulya nkoko obutungulu naki biba tebikola ki bano just kwongerezaamu bwongereza then ekirala kinalaba ebivuga nze nkunze nganze nagamba byali nze nganze byali tebimala byali tebisoundinga kiri kyetumanye ekyakadongo kamu kuba nali nsuubira okubanga gita abali babasune egundi ezo bonna nga ojja kuwulira ekivuga nga kimiininga oluyimba luli eri ti training baba bayina emala ekyo yemu ku complain ndowooza nange gye nawo ze nafuna okuva mu bantu ab'enjawulo ebisigadde bakkiriziganya nabyo bamuzeeyi banne abasinga yabalekayo tebaalabika n'abamu ku baana nti abamatendo oba abayisa emikono gye twalabako ndowooza Madina Nakiwala, Fred Sebbaale ne Katuma Kujita ne Justin Nantume abasigadde songa Sebata abayimbi bakutteko be bayitirivu. Then waliwo ne moment endala gye bayogerako nti Fred Sebata obutajjukira banne batambudde nabo mu lugendo abaatuva ku maaso tiwakiri at least yandikozeeyo kamation akatono n'aboogerako omwo mwe muli mukyala we omugenzi Nanyiti gwe yayimba naye oluyimba lwa Saamu wange tutta omukago buli omu n'emirembe gye n'ennyimba ez'enjawulo ku myaka gye enzogamba nti ebintu ebisinga bamutegekera bitegekere kati nga speech gye oba biki ebyo mulimu ebintu ng'olaba ku myaka gy'alina nga bamujjukiza bujjukiza nze ndina we natuuka n'enjira gundi bwesaakiriziganya ne Muzeeyi Sebata otugamba mbu oluyimba lwa Saamu wange yalukola 82 ekyo navaayo nempakanya era nembagamba waaba asobola ajja mpa obukakafu kyekyo kyebuga nti yeerabira ninako performance emu gye naliko ne Sebata Sebata ekituufu kiri nti ennyimba ezimu nga yazeerabira nga tasobola ziyimba kati nze bwe yategeka 42 nagamba katulaba akatogo ka Sebata Muzeeyi Sebata osobola omunenya sisobola munenya wano genda oddeyo abaana abali mu bibiina ebyenjawulo abasoma nga bye yasomye taamu eyabigwa naye ono wuuna akoze emyaka 42 kubanga gisukkamu kubanga atandika 78 okufulumya oluyimba lwe olwasooka 79 n'akola Sitaani Yankeme yasookera ddala kati 80 n'akola oluyimba olwo olwa Saamu wange ye bwe yali ayogera yagamba lufuma ki 82 kubanga 82 yali mu kadongo kamu Super Singers 1980 yali mu kadongo kamu Handicalture Company Obote wakomawo n'agoba abayimbi awo Matiya Luyima kwe kugenda ali ku Market Street ne batandikawo kadongo kamu Super Singers eyo program nagikolako obudde buno we tuli Fred Sebata ali mu kubanja ssente ze abanja kigavumenti abanja mutegesi yategeka ekivulo ekyo Mariam Mutakubo wa Big Events ye yategeka Sebata ye yategeka Sebata Fred Sebata agamba yasasulwako obukadde 5 tetumanyi bategeeragana mmeka naye nti ne ku lunaku olwo lwennyini olw'ekivvulu kyenkana yali tisiwa ku performinga Sebata ndowooza kwe kumuwaako zino 5 tibakole ki balance babisootinga enkeera okuva nga 14 okutuusa leero talabangako kake bateesa mmeka ogambye bateesa 5 bamuwaako 5 kubanga waliwo n'akatambi kennyini nga azikute bw'ati funyeeko emitwalo 5 milioni 5 miliyoni 5 zenfunyeeko balance tujja bimaaliriza enkya kangende nyimbira abantu kubanga Sebata ndowooza ekintu kyeyakola kyali kya bugunjufu okubeera nga abantu bali tebajja lwa Big Events bajja lwa Fred Sebata nga Fred Sebata atuuka n'atalinnya ku stage
bajja nyigira sebata bajja mukolima sebata bajja kola ki n'omuntu tajja tegeera ki kiri ekibaddewo kati awo wosangire Uganda nga gyosanga omuntu nga bamuyita Mase naye nga ekigambo kisa takirina n'osanga Blessing ng'ebisiraani bisimukawe naye ate sebata nga sebata kusinziira ku bbanga lyabadde amaze mu ndongo nga teyeetegeka nga takola ekyo kye baali bamukoledde yandibadde nga tateekawo nnyo mbeera asigamba nti kati kankubuulire sebata obudde buno talina dduuka nti litunda kya bugaga kiki n'ekyobugaga kye kyalina ye music we naye obadde okimanyi nti bukya tuva mu kivvulu ekyo sente zabadde ayimbira zeeyongerako era ebivulu bino ebirala ekivvulu baakitegeka sigamba nti bongeze ku sente za sebata baategeka nga bategese kufuna mu sebata onguze for my services tukkiriziganyiza nti njagala emitwalo 5 ate lwaki lutuuka ng'ompaddeko 2.5 endala tozimpambulwakuba kati nakuwanise tetwategeraganye kumpanika mpozi ekyo ekyokuba nti sente ze baateesa nti baagala zibulankanyisho kiba kikyamu muntu oba ovuddeyo n'ogamba nti ngenda kuwa sente bwezi tekitegeeza nti abajja mu sente ezo kusinziira ku oba ofunye oba tofunye ng'oba olina omukola ki olowooza ekyo kirekawa music ow'enkya ati kati bino ebintu buli omanyi tetubaayo buli babeera nga bateesa n'abayimbi ekyo kyali abayimbi bangi nga beekalakaasizza nze nzijjukira omwaka ogwo nga gutandika nga lumu waliwo ekivvulu kyategekebwawo ng'ogenda e Masaka okyamiraawo nga mu Lwera Bison Tyabo ba Betty Mpologoma yatuuka yali bamutegekedde 7 yatuuka nga kikutteyo agamba njagala kaki kakadde nga bamuwaddeko 5 yatuuka n'agira n'agamba nze sigenda kuyimba nga temumpadde kakadde era bagenda okumaaliriza abantu boonoonya ebintu abayimbi beefuula n'abategesi nabo beefuula omutegesi okwefuula kuba twali tulabyeko ekivvulu kyali kya Wizo kyali kiganye n'okubeerawo nga sente zennyini ez'ekifo tezirabise kati ye Wizo yali tayinza kitegeera omuntu process gyayitamu okulanga ekivvulu bannaye kati nga kino kya sebata okuleeta omuntu abadde amaze emyaka n'emyaka nga tagenda mu ndongo kumusikiriza ekivvulu kya sebata tekyakoze okulanga erinnya lya sebata lyennyini liryakola ki lyeryalanga kituufu naye waliwo olaba ekintu ky'oyinza okuteekamu amaanyi saa zino ogamba nti ntegesa ekivvulu kya kadongo kamu oyinza okutoba nakyo okumatiza abantu ani gwe bagenda okulaba kubanga wali baali bagenda kulaba sebata kituufu okyogedde bulungi nti oyinza okutoba okumatiza abantu anti kati ku sebata wali toyina ngeri ndala gy'osobola agamba nti ogenda tebaatoba lwaki obulango ku radio tebwaliko bungi ku TV tebwaliko bungi sebata yalangi we baamala okola press conference social media TikTok nekwata ki nekwata obuvunaanyizibwa nti omutegesi biseera ebisinga eyeeweeza omumba Hassan Nduga yaliyo lwaki teyategeka Nduga omanyi lwaki eyeeweeza omumba kubanga yagenda okwerijja mu sebata ng'akola ki awulira amusobola omutegesi ne bwava n'agamba nti ngenda tegeka muzungu David muteeka lugogo nga toyina kyoyina aba ayina abantu babamukola ki anti kati olaba omuntu okutuuka ogamba nti ngenda tegeka muzungu David nze ndina omuntu asinga okunjiikiriza bamuyita omwana soda naye lwakuba anjiikiriza olw'okuba nze gwakola ki gwasobola naye ate kiyinza okumubeera ekizibu nga tasobola kwerijjako omukunja atasera okitegeera 42 years of Lord Fred Sebata music experience ku Selena ekintu kyakwatayo zagenda okutuuka saa 9 ng'ekivvulu kijjudde abato abakulu n'abazeeyi ebikonge ebyenjawulo byonna byaliyo ekintu ekyo kyatuleetera ebibuuzo bingi mu kisaawe kya kadongo kamu bategeka ebivulu ebyenjawulo gye baba bategekedde naye tulina ebikonge bye tutaalabayo n'emyaka gye tutaalabayo kati nga abagenderedde emyaka
tebatera kulabika mu bivulu eno bino bimutwalo biki tugambe nti entegeka oba n'ekifo security ekyo ekimu ku bibadde biremesa Kadongo kamu okufuna ekifo ng'ekyo okubeera nga kikuŋŋaanya abantu ng'abo. Nyinza okugamba nti ebiseera ebisinga omutegesi ye muntu omukulu nti omutegesi omuntu ategese aba n'abawagizi n'omuntu gwe bategese aba n'abawagizi kati bwe weetegereza ekifo kye twalimu kifo kya njawulo si buli omuntu amala gagendayo oli ne waba alina ssente agamba naye sijja kunyumirwa olw'emyaka gy'alimu naye ekifo kye twalimu n'omuntu nga tawagira ndongo eyo asobola okugamba waliwo security njagenda kangendeyo kubanga saa 9 baali bajjudde ne batuuka ne bafulumya abantu nga baagala okucekinga abantu baali bamaze okutuula. Kale emyaka 42 Lord Fred Sebata abantu beeyuwamu bungi okubeera nga balaba ekivulu wakiraba otya entegeka ekivulu okusinziira ku myaka gye yali ategekedde ekituufu kiri nti abantu bajja ab'emyaka gye naye ekyenjawulo ekintu kyenyinza okugamba nti kyaneewuunyisa nti abayimbi abapafomingako olwo yabawanga luyimba lumu anti kyali kike ate nga Sebata asuusa mu nnyimba ebibiri baali baze kulaba Sebata just bano baali baze kola ki nga spices waliwo otuuka ng'oyagala kulya nkoko obutungulu naki biba tebikola ki bano just kwongerezaamu bwongereza then ekirala kinalaba ebivuga nze nkunze nganze nagamba byali nze nganze byali tebimala byali tebisoundinga kiri kyetumanye ekyakadongo kamu kuba nali nsuubira okubanga gita abali babasune egundi ezo bonna nga ojja kuwulira ekivuga nga kimiininga oluyimba luli eri ti training baba bayina emala ekyo yemu ku complain ndowooza nange gye nawo zenafuna okuva mu bantu ab'enjawulo ebisigadde bakkiriziganya nabyo nti bamuzeeyi banne abasinga yabalekayo tebaalabika n'abamu ku baana nti abamatendo oba abayisa emikono gye twalabako ndowooza Madina Nakiwala, Fred Sebbaale ne Katuma Kujita ne Justin Nantume abasigadde so nga Sebata abayimbi bakutteko be bayitirivu. Then waliwo ne moment endala gye bayogerako nti Fred Sebata obutajjukira banne batambudde nabo mu lugendo abaatuva ku maaso tiwakiri at least yandikozeeyo commission akatono n'aboogerako omwo mwe muli mukyala we omugenzi Nanyiti gwe yayimba naye oluyimba lwa Saamu wange tutta omukago buli omu n'emirembe gye n'ennyimba ez'enjawulo ku myaka gye nzo gamba nti ebintu ebisinga bamutegekera bitegekere kati nga speech gye oba biki ebyo mulimu ebintu ng'olaba ku myaka gy'alina nga bamujjukiza bujjukiza nze ndina we natuuka n'enjira gundi wesaakiriziganya ne Muzeeyi Sebata otugamba mbu oluyimba lwa Saamu wange yalukola 82 ekyo navaayo nempakanya era nembagamba waaba asobola ajampa obukakafu kyekyo kyebuga nti yeerabira ninako performance emu gye naliko ne Sebata Sebata ekituufu kiri nti ennyimba ezimu nga yazeerabira nga tasobola ziyimba kati nze bwe yategeka 42 nagamba katulaba akatogo ka Sebata Muzeeyi Sebata osobola omunenya sisobola munenya wano genda oddeyo abaana abali mu bibiina ebyenjawulo abasoma nga bye yasomye taamu eyabigwa naye ono wuuna akoze emyaka 42 kubanga gisuukamu kubanga atandika 78 okufulumya oluyimba lwe olwasooka 79 n'akola Sitaani Yankeme yasookera ddala kati 80
n'akola oluyimba olwo olwa Saamu wange. Ye bwe yali ayogera yagamba lufuma ki? 82 kubanga 82 yali mu kadongo kamu Super Singers. 1980 yali mu kadongo kamu and culture company. Obote wakomawo nagoba abayimbi awo Matia Luyima kwe kugenda ali ku Market Street ne batandikawo kadongo kamu Super Singers. Eyo program nagikolako. Obudde buno wetuli Fred Sebata ali mu kubanja sente ze. Abanja ki government? Abanja Mutegesi. Yategeka ekivulu ekyo. Mariam Mutakubo wa Big Events. Ye yategeka Sebata. Ye yategeka Sebata. Fred Sebata agamba yasasulwako obukadde 5. Tetumanyi bategeeraga nammeka. Naye nti ne ku lunaku olwo lwennyini olw'ekivvulu kyenkana yali tisiwa ku performinga Sebata. Ndowooza kwe kumuwaako zino 5 tibakole ki balance babisootinga enkeera okuva nga 14 okutuusa leero talabangako kake. Bateesa mmeka? Ogambye bateesa 5. Bamuwaako 5. Bamuwaako 5. Kubanga waliwo n'akatambi kennyini nga azikute bw'ati funyeeko emitwalo 5 miliyoni 5 miliyoni 5 zenfunyeeko balance tujja bimaliriza enkya kangende nyimbira abantu kubanga Sebata ndowooza ekintu kyeyakola kyali kya bugunjufu okubeera nga abantu bali tebajja lwa big events bajja lwa Fred Sebata nga Fred Sebata atuuka n'atalinnya ku stage bajja nyigira Sebata bajja mukolima Sebata bajja kola ki n'omuntu tajja tegeera ki kiri ekibaddewo. Kati awo wosangire Uganda nga gyosanga omuntu nga bamuyita Mase naye nga ekigambo kisa takirina n'osanga Blessing ng'ebisiraani bisimukawe naye ate Sebata nga Sebata kusinziira ku bbanga lyabadde amaze mu ndongo nga teyeetegeka nga takola ekyo kye baali bamukoledde yandibadde nga tateekawo nnyo mbeera. Asigamba nti kati kankubuulire Sebata obudde buno talina dduuka nti litunda kya bugaga kikino ekyobugagga kye kyalina ye music we naye obadde okimanyi nti bukyatuva mu kivvulu ekyo sente zabadde ayimbira zeeyongerako era ebivulu bino ebirala ekivvulu baakitegeka sigamba nti bongeze ku sente za Sebata baategeka nga bategese kufuna mu Sebata onguze for my services tukkiriziganyiza nti njagala emitwalo 5 ate lwaki lutuuka ng'ompaddeko 2.5 endala tozimpambulwakuba kati nakuwanise tetwategeraganye kumpanika mpozi ekyo ekyokuba nti sente ze baateesa nti baagala zibulankanyisho kiba kikyamu. Muntu oba ovuddeyo n'ogamba nti ngenda kuwa sente bwezi tekitegeeza nti abajja mu sente ezo kusinziira ku kyogenda oba ofunye oba tofunye ng'oba olina omukola ki. Olowooza ekyo kirekawa music ow'enkya ati kati bino ebintu buli tetubaayo buli babeera nga bateesa n'abayimbi ekyo kyali abayimbi bangi nga beekalakaasizza nze nzijjukira omwaka ogwo nga gutandika nga lumu waliwo ekivvulu kyategekebwawo ng'ogenda e Masaka okyamiraawo nga mu Lwera Bison Tyabo ba Betty Mpologoma yatuuka yali bamutegekedde 7 bwe yatuuka nga kikutteyo agamba njagala akaki kakadde nga bamuwaddeko 5 yatuuka n'agira n'agamba nze sigenda kuyimba nga temumpadde kakadde era bagenda okumaliriza abantu bonoonye ebintu abayimbi beefuula n'abategesi nabo beefuula omutegesi okwefuula kuba twali tulabyeko ekivvulu kyali kya Wizo kyali kiganye n'okubeerawo nga sente zennyini ez'ekifo tezirabise kati ye Wizo yali tayinza kitegeera omuntu process gyayitamu okulanga ekivvulu bannaye kati nga kino kya Sebata okuleeta omuntu abadde amaze emyaka n'emyaka gatagenda mu ndongo kumusikiriza. Ekivvulu kya Sebata tekyakoze okulanga erinnya lya Sebata lyennyini liryakola ki lyeryalanga kituufu kati olaba ekintu ky'oyinza okuteekamu amaanyi saa zino ogamba nti ntegese ekivvulu kya kadongo kamu oyinza okutoba nakyo okumatiza abantu
ani gwe bagenda okulaba kubanga wali baali bagenda kulaba Sebata. Kituufu okyogedde bulungi nti oyinza okutoba okumatiza abantu. Anti kati ku Sebata wali toyina ngeri ndala gy'osobola agamba nti ogenda tebaatoba. Lwaki? Obulango ku radio tebwaliko bungi, ku TV tebwaliko bungi. Sebata yalangi we baamala okola press conference social media TikTok nekwata ki nekwata obuvunaanyizibwa nti omutegesi biseera ebisinga eyeweeza omumba. Hassan Nduga yali yolaki teyategeka Nduga omanyi lwaki eyeweeza omumba kubanga yagenda okwerijja mu Sebata ng'akola ki awulira amusobola. Omutegesi ne bwava n'agamba nti ngenda tegeka muzungu David muteeka lugogo nga toyina kyoyina aba ayina abantu babamukola ki. Anti kati olaba omuntu okutuuka ogamba nti ngenda tegeka muzungu David, nze ndina omuntu asinga okunjiikiriza bamuyita omwana soda. Naye lwakuba anjiikiriza olw'okuba nze gwakola ki gwasobola. Naye ate kiyinza okumubeera ekizibu nga tasobola kwerijjako omukunja atasera. Okitegeerayo ne Lord Fred Sebata nga tugamba nti big events ndowooza akole ekyo kyonna ekyetaagisa. By the way kigenda nga kyonoona emirimu oba oliawo kiyinza n'okuleetera abanditegese emirimu gy'enkya okubeera nga bafuna ebizibu. Anga waliwo kati abaatuuka ne balaba Sebata nga asobola otegekebwa. Naye kati Sebata aliko amasannyalaze naddala mu kadongo kamu. Era twogera ku Sebata owa kadongo kamu. Era neri abadde atera okujjayo. Kati embeera nejja nebeera bwetyo. Era abantu abangi bagambye nti mu nsi Uganda mwosanga load ng'abanja ssente. Anyway, Joe yabadde yaliko awo juzi ku BBS. Tumulabyeko ku mikutu egy'enjawulo. Kyemmanyi nti ekyo wekituuka okubeerawo eri munda okukanya kuyinza okubanga kuganya. Nanti kati omutegesi bane tusaasira abategesi nze omuntu wabanga tovangayo tegeka kati olaba big event nze sina weyinza musaasira kubanga ebiseera ebisinga tukwata ekyo kye tusobola okwetikka. Era yagenda ogamba ssente ze yagamba ng'awulira akola ki ng'azisobola. Kati kyagaana kye yali asuubira. Serena teyajjuza. Mulaba kujjuza. Yes. Ne okusinziira ku bantu abaagenda. Mulimu abatasasula ekyo kyo kimanyi nti mubaamu abatasasula. Yes, kituufu babeeramu. Naye ani abatutte oyinza okulaba ng'eyajjula nga teyajjula. Serena yajjula obukakafu bw'ombulina. Serena yajjula mmwe bwe mugamba Serena yajjula obukakafu nkola ki mbulina. Kadi mmeka ezaaliyo ezebaagaba ez'obwereere yazimanyi yategeka. Kati kyekyo kyenkugamba azimanyi kati olaba ate era ne Sebata nga Sebata alina abantu bibiyingiza Sebata ekyamazima nga toyina ngeri gye wali osobola mufuna budde obwo talina be yakola ki okuggyako abayimbi. Nze mbadde nina ekintu kyensaba Sebata akole okuggyako abayimbi. Sebata alekeraawo okwogera ku nsonga z'ekivulu ssente ze yafunako zeezo zimumala. Ekyo Benua okyali kuba omuntu mu myaka 42 bw'obanga tovangayo kwetegeka n'ofuna obukadde 50. Kati Sebata yagenda n'agamba big event senti mu kisaayi kyonna ntegeka. Ayina ensonga anti kati yamukozesa. Ekintu kiri bwe kiti. W'ogenda ku mudaala okutemesa oba owulira okola ki weesobola era w'otatuukiriza ebyo. Kubanga abalala babaddewo abali avaire babasobola okujja mu busobozi bwo. Kati lwaki ekivulu ekyo teyakitwala wankulukuku lwanso anti kati oba nakitwala mu lubiri yayagala kuwa kitiibwa muyimbi. Kati ebyo nedda kitiibwa muyimbi nedda tubalabyeko nga bayimbira mu bifo ebyo ebyenjawulo n'ebisinga ku ebyo. Ye yayagala class ku brandinga muyimbi teya brandinga. Sebata already ali branded era mu brandi za kadongo kamu eziri mu kisaayi kya kadongo kamu ye Fred Sebata. Ekivulu kyenyinza okugamba nti Sebata takyagira nti bagize abo abasajja obalaba Badani Mugula, Matia Luima, Matia Kakumirizi baperforminga naye gwe bamuyise gwe bamuyise wakola ki wagira wakolera
awo wagenda kati yono yagenda okutunula sooka olinde bakamiliyoni baaliwo lwaki big event teyategeka bakamiliyoni ono yayagala kulaga nti omuntu owuliriza mulimu omuntu nga wamanyi naye nga naye mwenyini tamanyi sooka olinde nkusomese nze nali ndabyeko n'omugezi ng'eyasinganga naye ate nga yasinga okuba obubi tobeerangako nabo wali olabyeko abagagga nga yali mugagga sebata nno gw'oyogerako yakubako ekisa yeye muyimbi yekka eyasitukanga n'agenda n'akuba nakivuba oyo yekka abantu bayingiriranga bwereere kivulu kya Uganda ekibayingirira obwereere kati alagaki sebata alagaki ye muyimbi gwe tubadde tulina wano gwempulira mawulire nti bamubanja kati kankubuulira kati bwana Benwa yakubanga ebisaawa kati mu nsi mulimu ebintu principles z'olina okutegeera nti okugaggawala kwa njawulo n'okukuuma obugagga bya njawulo wali obaddeko ne ssente nezikuggwako n'obeerawo nga n'ekyokulya tokirina kati saa zino olina gundi esobola okugira n'ogamba sebata nti yali gundi omuwulira amawulire nti bamubanja ebizibu mu nsi teri akeera n'akola application tulabyeko n'abagagga bangi ababaddewo nga basinga gundi basinga sebata twalaba ono yali gavana wa Bank of Uganda yali Mutebire bwe yafanga famire esaba gavumenti ebazimbira ennyumba nga balina bye basaba gavumenti nti tetubadde naki naye nga yasula awali ssente yabadde alina obuvunaanyizibwa kuki so kino kyoyogerako omuntu omulala ajja kulaba agambe nti oba ayogeza buto n'omulala agambe ti naye tumusabira afuneko ku ssente alabe ebizibu ebikola ki okukuuma ssente oba okukuuma obugagga oyinza okwesanga nga mulimu munene n'okusinga okubufuna mu budde buno sebatakkirize waba wayagala omutegeka ssente zamuwazi kwati yeta owawuliddeko mu gundi woba amugoberedde tanagambako nti omuntu eyakubanga ebisaawe okubanga akayanira buno obusente yes anti zezize kati olaba fumiitiriza singa big event yava n'amugamba nti muzeeyi Sebata ngenda akutegeka naye ngenda kuwa obukadde 5 engayo yabumuwa yandibadde akeeyana kati yandibadde takayana naye kati andi nze kyenkugambye kiri kimu omanyi kye bayita amateeka etteeka omanyi likola budde ki etteeka litandika ddi okola nga limaze okolebwa litandikirawo we litandikidde etteeka litandika okola nga bamaze ddimenya awe etteeka litandikira ki okola bakeera ne bakola agreement ekitegeeza saa zino oli yakola ki yakola era if wekubaawo bakubeera lawsuit oba ki nti budde buno bwasobola okumusuutinga wali yali tasobola akola ki kumusuutinga kubanga baali bakyali bona niki in line olw'ekyo kye bakola ki kye baateesa omanyi tuleme kuvunzanga bantu era nze mu bulamu bwange tukolaganye naawe tukolaganye n'ab'enjawulo bamanyi butya bwenkola ekyange nze simanyi byakwefuula wemba nakugambye nti ngenda akola bwe nti wakiri tufune engeri endala ne abo bambaleese ogw'omuze bagulina tegutandikidde kwani ku Mariam ku big event muzungu David okkiriza nti losi zibaawo mu bizinensi zibeerawo teri business etabaamu losi sibwe kiri kankugambe olaba Serena okukola ku Serena ogenda okutuuka okukola nga okugenda ogamba nti onookola booking sente zo zirina okubeera nga zikoze eki sinti ya kitundu ng'omazeeyo 100%. Kati n'otuula n'okwata ebitabo byo nti 100 bansabye obukadde bwe buti n'oddayo n'otuula nti ngenda akozesa saawundi ki nti saawundi eno baagala obukadde bwe buti n'obuteeka ali woomala ti ngenda akozesa obulango ngenda kulanga ntya nti obukadde bwe buti kati nti abayimbi ngenda kwetaaga ani naani nti ono
bona bagwera mu bukadde bwe buti. Kati awo omuntu waatuula n'agamba nti ki kati maaliriza bino, olwo n'atandika okubala nti tiketi erina kubeera ya ssente bweziti neetaaga abantu bwe bati. Era olaba lwaki Serena teringa woolaba bino ebitundu gundi nti tebaagala nnyo mugooteko nti kubanga kati wodda mu kivulu kyaffe kino ekya bulijjo awatudde omuntu omu enewaffe beetuddeyo 15 mu nkuuka waba atuddeyo 15 enewaffe. Kati bo ne bakola ki ne bagendera ku quality nga bakendeziza ku quantity obutabeera ng'eno ewaffe. Kati ekyo kyonna kyenkuzaayo tibaatuuka okutuuka ogamba nti 15,000 20 ng'agamba nti neetufuna ba 15 tujja kuba tukola ekivulu kyaffe naffe tuba tufunyeemu n'oli ng'aba afunyeemu. Kati kyekyo kye mbadde nkuzaako nti ekyo big event alina kuddayo ku ndagaano gye baakola ki kubanga bino ebintu si bye bino ebyaffe ebyeri ewa omwana omuntu abeera eri ewaaba omwana soda n'atuula n'agamba kandeete mukonja naye olowooza tugenda kufunamu ssente mmeka nga tamanyi na bantu bameka abagenda okukola ki okubeerawo n'expenditure oba olumu nga takola ki atagimanyi kubanga ekifo akiraba kiri awo lwangaala nti bagenda kubeera bakola ki kyekyenjawulo kuki ku Serena n'ensonga eyo naye bw'otunulira Serena eyo giraba n'otunulira ne Sebata kubeera Serena waliwo abaali bagitegeseeko nga bayingirira 15,000 gye bali okusinga ebivulu ebibaddewo bibadde bya 10,000 zitandikirwako. Kati yoono n'agamba nti mayinja akubawo olutalo abaddewo tikati ono tumwongeddeko emeka olwakiri kyenkugambye nti n'ennyonta mu ye ekoze eki ebaddewo n'alaba ng'akola ki ng'ayita. Kati kyo kino big event yalina kudda eri kukola ki kubeera nga akanya naki na munne n'amugamba oba n'amunnyonnyola ekintu ekisobola okutegeerekeka. Olaba abafumbo we batuuka okubeera nga bafulumya ebyama mu nnyumba ekitegeeza okukanya kuba kukoze eki kuba kuganye. Lwaki tebabitwala mu mawulire n'endagaano zaabwe ze baba bakola era tebaze mu mawulire n'atajja ku TV kuswaza muntu n'agenda direct mu mateeka. Kati mu mateeka bakugamba ogenda okutuuka mu kkooti oba okutuuka mu bakulu kubanga ng'osoose eno olaze emitendera nti kubanga olaba n'onootuuka mu kkooti bagenda sooka babasindikewa muddeyo wansi mukkaanye bwe muba muganye okukkaanya. Kati wano ye agenda kulaga nti twakkaanya namukubira ne tukola tuti mbadde kubanga olaba omuntu okutuuka ogenda ku mpewo abanga ekyamazima agezaako okulaba nti ovaayo gy'oli mpozi ng'olingumya mutwe. Kati so kyekyo enze mbadde nsaba Sebata ensonga eyo nga taata waffe mu ndongo jjajja kuba ekituufu nalaba bannamawulire bangi abaali mu kivulu kye bambi abaamuwagira kyansanyusa nnyo nti buli omu bwe weetegereza n'abayimbi abaliko mu kaseera kano n'abakyajja bonna bajja bagoberera music oyo ne comedy bw'oba oyagala kuyiga comedy olaba emizannyo gye baazanyanga n'olaba n'ogendera mu nnyimba nti be bawagizi be yafuna ekiraga nti abantu ffe kye tulaba nga abaafuna naye muna ate n'omutegesi ayinza okuleetera ensonga ze era n'osanga naye ekituufu kati kyekyo kyenkugambye nti wookeera n'okola endagaano oba tolina nsonga yonna gy'oyinza kukola ki kukeera n'ogamba Sebata yayinza okuba nga yakyalemesezza okukaanya okwo anti kati nze nkugambye okukaanya olwedde baakuukanyiza ku ki ku ndagaano gye baakola gye tutamanyi naye kyemmanyi endagaano bantu be bagikola era esobola okugira. Kati mu business muganda wange waliwo ebintu ebye batakolera mu ki bye batakolera mu business. Sebata atradinga eyo ye business ye eya music gwe yakola ki ono gwe yayigira. Kale tudda walala Sebata ye n'omwaka guno gwe tuyingidde kimanya ajja kubaako n'ekyenjawulo kyalaga abantu. So era nga waliwo enteekateeka zempulira nti abakadongo kamu bayinza okuba nga bamuzeeyi bonna okuba nga babeera mu kifo ekiri organized naye
nti oba ayinza kubeera Nakivubo kubanga okuva edda Nakivubo ge gaali ng'amaka ga kadongo kamu era naffe we twakulira nga Nakivubo yali w'amaanyi nga wabeerangawo ebivulu eby'amaanyi gaali ng'amaka ga kadongo kamu so nti wasuubirwa okubeerawo ekivulu eky'amaanyi ekibagatta bonna era ndowooza mukulu Abitex ndowooza kubanga Abitex olaba gino okusikagana emikono ekyo ebiriwo nti big event yagenda n'atumira ekintu ky'atamanyi wadde abadde mutegesi naye nga tategeka bakadongo kamu so nga eno ffe tulina omutegesi waffe gwe tumanyi ow'abakadongo kamu ye Abitex ategese buli kivulu bannaawe okuva mu myaka gy'ekyenda era ndowooza wogenda nga onoonyereza nti abadde akola ebintu bye nga biri successful mu okusinzirira ku gundi kubanga ye amanyi nti oke Serena bajja jingamba sente weziti ne weziti ngenda afuna abantu webati naye siyinza obutafiisa abantu bano kamba kwate mbayuwe wankulukuko yoli ategese nti we naafuna abantu 2,000 oba ze sente zange ye agambe nti kale wankulukuko ono we mukubamu abantu omutwalo ku mutwalo nja kubanga ntayiza oli ate nga cost ki si nnene nga eyawali kati kiyinza okuba big event we yali nga anoonya Sebata tiyategeera muntu azitowa atya gwagenda okola ki wagenda tegeka so omukunja atasera nga bamubika omukunja muno mu Uganda oyo mulenzi omulaba be bamu ku basajja bakyasinze okuzimba emboozi nezikwatayo ekyo kirekawa ono munywanyi wange omwana Soda kati be bamu baba bazimba emboozi zaabwe atuuza ettiimu gyakolagana naye okubanga ekintu kyekigguka ate nekigguka kuba omukunja alina obwongo by the way yali tiktoker be bamu kubagira ku tiktok nga yakabalukawo social media naye omukunja atasera muyimbi ekyo era kituzaayo emabega si ye muyimbi asoose okwebika si ye muyimbi asoose naye kiva ku ky'omuyimbi okuvaayo neyeebikka bannaayo oba olumu zibeera mbeera kubanga nzijjukira jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka mu myaka gy'ekinaana around 81 mu kinaana Obote ng'akomyewo yadduka yali azaalibwa eno Nakaseke kati mu kiyiganya abayimbi amaze okuba ezo ziserukuma mayuti avuma Obote guma bakunyiga amayuti ebiseera ebisinga akugoba asobola n'okubuza wajjoolaga teyadda Nakaseke waabwe kwe kuddukira ebuddu n'addukira ebutenga n'akola ey'amaka kati n'abeerayo ebbanga nga tadda Kampala Obote amunoonya kati omugenzi Sulaiman Mayanja yakuyimbira oluyimba Hirimu tibasiraamu bannanga abooluganda asalaamu aleikum ye yajja n'aleeta ekirango ku Radio Uganda kati ye mwana Soda n'aleeta ekirango ku Radio Uganda jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka afudde wakuziika Masaka naye ekifo tebaakyogera ebirango ne bikola ki nebiyitengana okwawukanako n'ekino ekyamukunja okubanga tetumanyi bo motive eri mabega yoli yali ayagala Obote akole ki amuveeko alekera omuyigga so embeera nejja nebeera ono tomanya lwakuba munaye bo amawulire gamala okutambula ennyo tebavaayo tubuulira ensonga lwaki kyabadde bwekiti bwe bubuzibu tukyasanze nno nekyo kikenderereza ddala obuwagizi bw'omuntu anti kati ebiseera ebisinga likes and views zitutte kubanga abaana kati abeera ku YouTube abamu bo babalamu ssente views bazibalamu ssente agamba nze wenaakola kisitole kino nekimpisaawo nga nfuna akasente naye oba oli awo olina okugira olina okumanya bantu bogira kikosa kityo okifunamu kyenkana ki era
ebyaddala abawagizi badde bakulinamu essuubi bw'otandika okukola ekintu ng'ekyo essuubi ligenda likola ki era bw'oba tovuddeeyo okwennyonnyolako nnyo nakukwata basoda bana bakubise kubateekako mbeera kulaga nti naawe lwaki baakoze ekyo kulaga abantu amawulire baagagyeewa nga si famire eyakoze eki omuntu oba tosobola mukola ki mukakasa bwe stand zize zibeerawo mu kisaawe kya Kadongo Kamu mu kisaawe ky'okuyimba mu nsi mu bintu ebyenjawulo era tukyatambulira mu stand okumala ebbanga ddene naye kati abantu bagenze bazitegeera ti mulimu abantu nga avaayo n'ayogera ne bagamba yanoonya mawulire kati Mukunja kikolwa ekyo kye yakola bategeera abamanyi amawulire g'abantu bwe batyo nga bakitegeera mbwana bagamba twaza akikola kutwala ba Queen Shiba King Shiba nga bingi amukolako amawulire mangi awo so Mukunja ye wa mawulire bwega anyway yo tuveeyo so tu omwaka bwe tutyo Hassan Nduga yakola ekivulu kyawo ko oba nono biki awo ku Forest Park Eblowa mu mwezi gwali gwakutaano gwa mukaaga gwakutaano nga 29 ogwokutaano wembaseera bidde omwaka ogwo guwedde saakigoberera nnyo naye ndowooza oba oli awo kyaggwa kyekirala ekibadde event ey'amaanyi ebaddewo mu kisaawe kya Kadongo Kamu mukwano gwange kyali wange Suna Ben kalina yali erugenda mawulire yagakola bambi yayiwawo omubiri naye Suna Ben ebyo bibeerawo mu nsi omanyi be bamu ku baana botunuulya n'ogamba nti bahasora ze Suna Ben ng'aze mu kibuga Kampala ndowooza ndi omu ku lugendo lwe mu kibuga era eno ekyankwatako neŋŋamba ensi bw'etyo naye nga mwebaza haso era kino kyanjigiriza nti yiiye ekintu kyo abalala bajja kugobera nze nzijjukira Suna Ben mu 2016 nga tukyali ku Bukedde alina ekintu kyeyaŋŋamba muzungu nno okiraba ekintu kino kitandise ng'asaaga naye ojja kiryamu olwo ye atandise eky'ebinyaanyanya naye ebinyaanyanya yava eri ng'abirina ebinyaanyanya okutuuka okukwatayo ng'ebinyanya wali yayita nafuna identity kati atuuka ku Bukedde n'atandika okukola ki eyeyo ebinyaanyanya nga mukadde wange Mbazira Tone yaali eri erudda lw'Entinda naye ne basiga then ekyongera okundaga nti abantu abamu okwegatta g'emaanyi nti obalaba bakoze ekintu betegeera bamanya gye bavudde ate ne batuuka ne basetolinga mu kintu kyabwe ne bamanya nti kino kirimu fefekka ne kibaleetera okubanga bamanya audience y'abantu be baweereza ate ne bakyongeramu koko ne ku bisoko bwe weetegereza Suna empeereza waba aweereza ng'ali mu binyaanyanya tokoma kuwulira binyaanyanya byokka bw'omuwulira engeri gy'ateekamu katemba we tosobola kuva ku lediyo Suna bw'okwata Mbaziira ekyovula bakyatukuba nnyo ebbanga lyabwe lyonna nti buli omu ali dynamic nti ojja kwesanga Mbaziira wonna omusanga mu sports atambula ate kati abantu abo balaba waliyo abantu abagamba nti bebamu bakola kintu kyekimu naye omuntu alabira ewala omuntu ategeera endongo kekibeera ekinyanya kya Suna kyanjawulo n'ekyambaziira mu kkuba ne baba teboogedde oli nadda ku lediyo nono nadda ku lediyo ne bakuba oyawula endongo yambaziira n'eya Suna anyway bwe tutyo Suna Muzeeyi Matiya Luyima bamulongoosa last year emirundi bajyalinga 3 Muzeeyi Matiya Kakumirizi naye yafuna obuzibu yakosebwa amannyo yafuna accident ebintu webityo bize bibeerawo mu Kadongo Kamu wire mulwana mukabi oyo nno naye lwali lutwala so ekisaawe wekityo kizze kiyuga ne tubeera naye nina kyenja okusaba ndowooza simanyi lwaki lediyo oba
amawulire aga entertainment oba TV ezina entertainment news simanyi lwaki abayimbi bana abakadongo kamu tebatera nnyo kubalondoola nga bwe balondoola bano abalala. Ekyo weekiri bwe kityo kubanga ogenda asooka otunuulira abakola ebintu ebyo bebaani ne kadongo kamu tebamumanyi namumanya naye just eno bajjayo nga wootuuka nga olina ennyontayo naye ng'olabye obudde obwo ekyo kyekisobola okuyamba ogiwona. Kati waliwo ebatuuka nga tebalina mawulire kati ekibi kyonna ekibadde eno mu kadongo kamu ne bagira omanyi tulina abantu abali unprofessional bangi abali mu media kati nga tebamanyi then ne specialization omuntu ogamba nti nze specialize nze wano nze ogwange ngenda kubeera nga nkola ki ngenda kubeera mu field eno era nsaba omukutu guno mumpe wakiri mumpe nga nezibeera eddakiika 3 mpise gundi ne tubeera n'abakulu ba zi media houses. Kyamazima omusango omwo n'olowooza nti yategeera ennyo naye nga muganda wange okutegeera ategeera lwa nsonga olina akugamba affe kadongo kamu nedda kadongo kamu. Kyokka ate ekineewuunyisa era ne boolaba bano bennyini abayimbi be bawa obudde badda mu kadongo kamu yennyini nnyini ebigambo bye bakozesa ogenda okwetegereza nga abakadongo kamu baabikola dda ng'oluusi balina n'ennyimba z'akadongo kamu zebaze bakolaki zebaze baddamu babanoonya nga babbiddwa. Anyway bwe tutyo MC Benoit tukutulire wano ate oba oliawo tujja kubeera nga tugira olunaku olulala tujja tufiirwa omusajja waffe Tamale Mirundi Joseph Tamale Mirundi sajja naye yatuva ku maaso banna bwe bulamu bw'ensi omanyi ffena tutambulira mu kalenda yetufuga era ndowooza wookeesa lwokeesa lwobala naye kyenyinza okusiibuza abalabi baffe abamuzungu meeya yafulumiza oluyimba 2024 n'atottola ebintu ebyenjawulo ebyabadde mu mwaka ogwo gw'emabega. Baada ekintu kino kyakola abasinga bakirabanga ekyolusaagiriro naye olwo oluyimba naye olaba nti okuyimba si kuzibu naye creativity yebula mu bantu kubanga yatuuka ne yeefunza ekintu naye ate era n'olwa gundi abayimbi baffe teri ayinza agamba nti kantunuulire meeya afulumiza naye njagala nteekewo competition wakiri nange neeweeke ku mugongo gwe nti meeya afulumiza naye mu mwaka guno kiki yaleseeyo nange nkireete akala alina kye yaleese naye nze kankirambululeko nkireete mu ngeri eno tewali kubanga yali akikola yafa yadde waali mulamu naye yafa mu ndongo yani musajja waffe muyisiraamu kati no Lukman yasalawo bw'atyo naye yali ayimba eyo competition gyoyogerako omusajja oyo yali ayinza okugiteeka ebyaddala kuba bw'olaba ekyatusomesa Lwera n'oli n'agira mu butuufu walaba nga anti kati era owuliriza oluyimba olwo gundi Lwera oli akugamba nti Mathias Walukaga ebintu byewantuma bye bino kubanga waliwo oluyimba lwali luyimba ki mbeerabidde baali balina luyimba olwo oluyimba bannabuddu olwa Walukaga balina luyimba babiri Walukaga n'akola ki kati mu nzikiriziganya ezaaliwo emabega nti naye akole ki ayongereko naye ayimba olulwe ayongerezeeko era kyekyo kye yagamba Mathias Walukaga ebintu byewantuma bye bino byenkoze eki byendeese. So anyway bwe tutyo baganda bange tugenda kubanga tufisangawo obudde tubeerewo ku mulundi ogwo waliwo mbadde n'omwana Soda ng'ali yafuguma ku mabbali Soda obwedda afuguma eyo ku mabbali agamba mukaabya tainaayo hiiti ziwera 10 ati kati Soda era bw'ayogera ekyo tumunenya lwa nsonga nti yakazaalibwa alina kyamumanyiiko
naye ate munaye kubeera omuwagizi wa mukunja n'oŋŋamba nti omanyi anti obutamanya tebukutuuza mu nsanafu. Ojooga ensanafu totuula mu ntuule. Kati ye omwana Soda naye nga anyway Obwire Mulwana Mukaabya y'omu ku bayimbi abaliwo nga baali b'amaanyi era nga ye muyimbi eyasobola okubeera nga asemberera abasajja bali n'atuukana bulungi ng'abafiitingamu. Omuntu kati bw'otuukirira omulenzi oyo Soda n'omubuuza lwaki bamutuuma Obwire Mukaabya ayinza obutakitegeera. Bano baana bato sajja yakubanga endongo be bamu ku basajja abanyuma okulaba ku stage. Omanyi bw'abeera ku stage juzi yabadde ku gundi ku ka station ka Kenzo wano namulabyeko we yarangire n'agamba naye agenda kukolayo ekivvulu ng'asaba obubuulizi era tujja beerayo kasita ekyenjawulo wanaakola ekintu kya Sebata nti Sebata ekyamazima yayimbye naye zino ezisembeeyo eno teyakoze eki teyazikutteko n'ayita mu lugendo lwe n'anoonyayo ezo ezimu ate nga yalekayo ennyimba kumpi nga 10 ezaali kati noono Obwire Mukaabya nze ekyamazima singa akeera n'ankubira oluyimba Naggayi n'ankubira oluyimba Naggayi 1988 ajja kuba amaze. Tukumbaani kati oluyimba nga Tukumbaani ndujjukira ewaka nga tukyali bato anti yateekamu ennyimba ez'enjawulo so kompe hit Soda zayinza otegeera 5 at least kyemmanyi kati ono Soda oluyimba lwasobola okusooka okutegeera ye Kayanda. Oyo ye Kayanda tiwali atamumanyi amanyi Emindi. Okay kati kyogenda okutunuulira Obwire Mukaabya bano ndowooza bategeera akagaali kange nze akeevugira lwakyaka nnyo kati Kayanda oyo w'emabega ndowooza ne Soda yali tannaba kuzaalibwa n'abeera n'Emindi nayo yamutunda bulungi. By the way abantu no anga ovudde ku bali ab'emabega batandika amutegeerera ku Mindi. Jjukira Mukaabya ye muntu omu ku bagamba musajja mukadde naye nga n'ayogera n'omubuuza gwatandika ddi otegeera Mukaabya gw'omuto watandika ddi otegeera Mukaabya naye ng'ekizibu kye basinga okubeera nakyo kimu ti abantu abo bajja ne bayimba ennyimba ezaatutuula mu mitima ne ziba nga zitambula generation to generation kati omuntu n'alowooza nga woolaba nti Kafeero we yafiira ne bagamba abantu baali bamanyi Kafeero ali mu myaka 60 bayogera nti yali abulayo emyezi 2 aweze emyaka 37 abantu bakirabanga ekyekyekango kubanga batambudde n'ensi generation to generation ennyimba zaabwe baziwulira buli lunaku naye takola ki kati kyekyo Obwire Mukaabya bajja baana bato ne bayimba ennyimba ezaatuuka obbakuza ne babeera mu nsi nga tutambula bwe tutyo. Anyway bwe tutyo bwana Benwa saba osiibule ku balabi ate munnange tubeere nga tweyongerayo. Kale mwebale nnyo mwena abatugoberera ku Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kyenyinza obbasiibuuza just bw'oba oyagala ekintu ekirungi oba oyagala kumanya amakulu g'omuyimbi oba oyagala kumanya message eri mu music wa Kadongo Kamu weekwate ku Muzungu David bannaye ate mumuwagire music ye naamuyina owa Kadongo Kamu olaba ayina music w'abayimbi gwe batayina ng'omuyimbi yayimba oluyimba naye nga taluyina naye najja n'oluyimba okulujjukira nga talujjukira ate nga yaluyimba ng'alina kunoonya Muzungu David kitegeeza nti yalina music oyo yennyini gwe weetaaga gw'onoonya. Olaba ekyo ekizibu kye tusanga mu bantu baffe aba Kadongo Kamu ate munaye abantu bagamba babyagala naye ababyagala babayagalira ku busa ku bwereere oli najja munaye eyo taito bagiyita batya n'omugamba munaye n'atebuuza gwe gye wabijja. So ndowooza discipline mu bannaffe abamu ntono ffe wano we tutaave ku gundi abalabanga kantu katono ku byokwagala ebyobusa oli n'akukubira
n'omwali ku myengeje tubadde wano tuwakana Godfrey Kavuma mulamu oba yafa n'omubuuza mwe muli mu kuwakana nze nfuniramu wa mu kuwakana kwammwe ekyo n'omugamba gwe jaki gwe nedda ate nze abateereddewo empaka mwe musazeewo muwakane okitegeera musazeewo muwakane kati muli baddembe okubeera nga mugenda mu maaso muwakane ebya soda awakana mwe muli baddembe mugende mu maaso mukole ki mugende mu maaso n'okuwakana kwammwe twandikubiddwa nga amasimu mu bintu oba oliawo ebitugira ebitugattako nze olaba mu meseji zonna nsobola okulaba meseji naye meseji egamba oluyimba luno ndwetaaga ye meseji gyensooka okutunuulya kubanga nze onange okola njagala ssente naye oli ssebo oli waliwo abajja hayi n'omugamba ku myaka gy'otuuse n'okufa okyaweereza buhaayi beera mulambulukufu munnange oli otya nze omwana soda mbadde ngamba bwe ekyo ekintu kitegeerekeka omuntu waatakuddamu mu bulungi ekyamazima naye abeerako ekikyamu naye oli najja n'omugamba hero njogerako naani meseji n'agireko basereba abamu muli nze siri selebu nze siri selebu oba serebu sebo nze siri selebu siri celebrated newenfiira wano no one can celebrate my life ayisha no one abayimbi anti kati kankugambe gwe ebyo byolaba naye nze mbabaddemu mbamanyi no one can celebrate my life ne babeera bano bafolowa obalaba bafolowa gwe keera ku mukutu gwo nga toteekayo kintu ojja kusanga wobanga obadde ne bafollowers 10,000 babiri abayinza okujja ne bakuteerako akameseji ne bagamba nti naye buzibu kinga tetukyakuwuliza just bo bagenda nakiriwo gwe wovaawo nga babuukira ekirala babuukira etokota kale bwe mutyo baganda bange mwebale mbadde ne MC Benoit tuli ku Peak Records recording beats wano Namuŋŋoona ku National Housing empya mbasaba nti mujje mukwate music wammwe owa kadongo kamu nze nti njogerera ba kadongo kamu mujje mukwate ebyuma bibino weebiri abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala kumufuna mpola kuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basari